Abakulu mu kitongole kya poliisi ya Uganda nga bayita mu mwogezi w'ekitongole kino Enanga basimye abagoba ba bodaboda olw'omulimu gwe baakoze ne basobola okutaayiza abazigu abateeze omutaka w'ekika ky'endiga lw'omwa Engineer Daniel Bosa gwe baategedde okumpi n'amaka ge ne bamukuba amasasi agamuttiddewo. Bye twakazuula biraga nti abazigu bano abasatu baasoose kupaakinga mu bitundu ebyerungujja kumpi ne koona omugenzi omutaka Daniel wabadde akyamiranga okugenda ewuwe mu Kikandwa zone, era nga abantu ba bulijjo tebateebereza nti bano bayinza okuba nga bali ku mission. Oluvannyuma lw'omugenzi omutaka Bosa Daniel okutuuka, bano baavuze ppiki yaabwe ne balyoka bamuyisa ne bagenda bakyukira mu maaso ne batuneliganya. Kati kyekyo kyabasobosezza okumukuba amasasi nga bali mu maaso g'emmotoka nga bakomawo ku ppikipiki. Enanga agamba nti Engineer Daniel Bosa yakubiddwa amasasi mu mutwe ku ssaawa zaabadde 12 ez'akawungeezi ng'oluvannyuma lw'okumutta abatemu bavuze ppikipiki, wabula abatuuze babasimbyeko ku kakana nga basseeko omu ate omulala ne bamulekako kikuba mukono, olwo omulala n'amalamu omusubi. Olwamaze okukolebwa, abazigu bano abasatu baagezezzaako okudduka, naye kyatutte obuvumu okuva mu babodaboda mu kitundu ekyerungujja mpaka Emmengo, okubagoba mpaka we basobodde mpaka omu ku babodaboda we yabatomedde mu kitundu ky'Ebulanga Emmengo, pikipiki n'egwa wansi. Abazigu bano abasatu baakutteko babiri be basobodde okukuba n'okutuusaako ebisago eby'amaanyi. Asiimye n'abatuuze olw'amaanyi ge baataddemu ne bataayiza ababbi bano, kyokka n'avumirira eky'okutwalira amateeka mu ngalo. Njagala okwebaza abantu ba bulijjo naddala aba boodabooda olw'obuvumu lwe baakozesezza okugoba abazigu bano ababadde balina emmundu. Obulabe bwabadde bw'amaanyi naye baalaze obuvumu bw'amaanyi ddala. Mu mawulire amalala Enanga ategeezezza nti waliwo omu ku basirikale baabwe ali ku ddaala erya Constable nga ye Michael Ahabwe eyasuddewo omulimu n'abomba ne ppikipiki y'ekitongole. Kwatiddwa embalala n'alyoka akomezebwawo wano ku Kampala Metropolitan CPS ku ky'okwenyigira mu bikolwa eby'obubbi. Omupoliisi ono baddizaata ono ye PC Ahabwe Michael yadduka okuva ku CPS n'asuulawo omulimu gwa poliisi oluvannyuma lw'okubba ppikipiki oba ey'omuvuzi wa booda gwe bayita Walusimbi Samuel. Ppiki eno yali yakwatibwa ng'erina okutwalibwa ku CPS ekuumibwawo nga enteekateeka ez'okutwala Walusimbi Samuel mu kkooti zigenda mu maaso oba okumusasuza fine. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaaleero.